Lwaki kyekindisaawo okwagala nzisinkanya abantu nasitasoka kusisinkana abantu abanjagala ate ne bankosa ne bansasulamu obukyayi naye ebbanga lyempangadde naawe siraba lwaki sibeera part of Nyondo Estates. Kugamba oyo erinnya alikoze mu bubi eri abantu abaggala okukola amannya mu bubi naye gaagaana. Teriyo omuntu atayagala kuprotectinga brand ye. Okitegeera ye bubi oba mu bulungi. Oba mu bubi oba mu bulungi. Tukwata mu kibanja mpola. Yes. Okitegeera tukwata ssente mu kibanja mpola. Enfuna yo totutya tutuukirire inbox us for more information. Ogamenti Asia nandyagadde okugula ploti yayo ku kibanja mpola. Mu Nyondo Estate Experts mukwano gwange omulungi nja kuba nkuba all the details mu services zaffe ze tulina mu Nyondo Estate Experts inshallah n'amaduuka gagali lino somero lirino waneno tusobola okusomera waawo. Thank you so much. Okuja sidi wali eri otuvudde wa wali walengera awo. Thank you so much. Okitegeera so ewantu waneno oba oyagala kyapa tukikuwa bw'obanga oyagala nga si kyapa omanyi ploti y'ekyapa akasite kakola ki kawerawera. Nyondo Media olwakadde mwenna batulaba eno ate yeseti yaffe gitula okubalaga eri ensangi. Last time twajjako wane eno abantu baze bagula mpola naye muganda wange oba sister wange Donasiya yasazeewo okubanga ate atweyungako ngaffe aba Nyondo Estate Experts era olaba omujozi bwe yagwambadde dda era nanyumye dda mujja kubanga mugumulabamu yanyumira tukole emirimu gyaffe egya Nyondo Estate Experts era anyongera obbajukiza nti wano watu twali twabalaga nawo walaba twagala tugenda nga tubalabalamuko process enjawulo so kiri gy'oli okubanga ate ojja n'obeera nga ate otugulako. Doni kwanje ogamba kya muganda wange ne bulungi ogamba otya kijja kusikiriza ogamba nti akanzira ngene yunge kuba Nyondo Estate Experts anti ndi waka mwe bange yefe babo nze Rozeti nze wenjagala naye ndwawo okwagala. Lwaki kyekindisaawo okwagala nzisinkanya abantu nasitasoka kusisinkana abantu abanjagala ate ne bankosa ne bansasulamu obukyayi naye ebbanga lyempangadde naawe siraba lwaki sibeera part of Nyondo Estates Experts. Era ngenda kutwala mukisa guno okutegeeza abantu tibatweyunge. Nina ekintu kyenewuunyiza ku estate y'ensangi abantu batulaga estates z'omu byalo okwano olaba ekintu kyenewuunyiza tuvudde ku kkubo tusobola okutambulawo n'amaduuka gagali lino somero lirino waneno tusobola okusomera waawo. Thank you so much. Okuja sidi wali eri otuvudde wa wali walengera awo. Thank you so much. Okitegeera so ewantu waneno oba oyagala kyapa tukikuwa bw'obanga oyagala nga si kyapa omanyi ploti y'ekyapa akasite kakola ki kaweraweramuko etali ya kyapa kaba kaki kasaamusaamu. So tulina exercise ez'enjawulo n'olwakadde eno gye tuzokola ki okuba tulambuzaamu. So nsaba omuntu yenna ali eyo ng'agoberera Donasiya genda omunoonyeeko era omubuuzako ku bisingako kubanga tulina kubanga tumulya buli kimu kyonna tumusomese buli kimu kyonna wabanga akyali wano Uganda tuli mu kukola naye nondaba ageze Dubai oba ng'agenze wa still tusobola okuseera tukola ki nga tukola ffenna okitegeera. So omanyi omuntu agenda sawo nagamba akwene gundi ono ng'amanyi obwesimbu bwe si buli muntu osobola okukola naye Doni olina erinnya lyo lyokoleredde. Thank you so much. Tosobola keera ku mashino gaga kangende ku Nyondo Estate Experts nga tebwesize muntu kati nze tulina manye eby'abaana bakukkiririzamu n'abakwesiga. Thank you so much. Yes. Kyekyoyogedde kituufu. Ekirala omuntu ayinza kugamba oyo erinnya alikoze mu bubi eri abantu abaggala okukola amannya mu bubi naye gaagaana. Teriyo omuntu atayagala kuprotectinga brand ye. Okitegeera ye bubi oba mu bulungi oba mu bulungi okitegeera. So ngenda kutwala omukisa guno okutegeeza abantu nti buno obudde ndina aba Nyondo Estate Experts nga batunzi battaka. Oyagala ploti y'endagaano oyagala ploti y'ekyapa buno obudde tuli mu estate y'ensangi eri wakati mu kibuga. Amasomero gali kumpi nga wembagambye nti waliwo essomero liyita Rahma Nursery and Primary School Nsangi nti bw'ogula wano ploti yo n'ozimba ennyumba yo ekkubo liri wali eri kumpi nnyo twawese kati niwe kati okuva ku main ne tuyingira wano estate gyenjogerako teri wala eri Nsangi
okitegeera kati wakadama wenna ali eyo nga wandyagadde okugula poloti ku bbeeyi ensaamusaamu ffe abannyondo estate experts tukwata mu kikwata mpola okitegeera kino njagala mukiteeke mu mindset yabo gambe abannyondo estate experts bo bakola batya munange naffe tumanye enfuna yammwe naddala baganda bange bakadaama mbategeera bulungi nnyo kubanga ndifo makadaama nti akasente ko bonna akatukwasa ffe abannyondo estate experts ojja kuba okatadde mu mikono emituufu kubeena wena eyandyagadde poloti muva ku poloti abantu ze balanga n'olaba nti eyo simanyi mukyalo kati buno obudde tuli mu estate y'ensangi ekituufu kiri nti bw'otagula wano mba simanyi kyokola ki mba simanyi kyeweetaaga naye nga tubaaniriza mwenna ndi part of Nyondo estate experts from today onwards ayagala okugula poloti eri mu mikono emituufu mu bwesimbu tutuukirefu abannyondo estate experts fe abalina ekituufu poloti lino eri wakati mu mayumba laba ensomero liri twogera ku Rahuma Nursery and Primary School tugweza kadama ogutwano poloti yoloozi ntegerekeka ozimbyewo akayumbako essomero liri wali wetalaboti wali amaduuka amazzi gagali wali wegali amasanyalaze gaagano kameramani tunuza omuti gw'amasanyi guli munda mu estate si bino nti ate ngenda kuzimba ate amasanyalaze nagajjawa ate amazzi nagajjawa ebimu ku bintu byengenda okwebaza ku Nyondo ebintu byengenda okwebaza ku Nyondo estate experts bino wammanga webale kunoonyaza abantu position eziri ku market okitegeera nange mwennyina ayogera naawe wano sobola kuba nti njagala kugula poloti buno obudde wano nembuusaawo amaaso era kino njagala abantu mubeerewo nga mukitegeera kati gwe wena wenna ali eyo kadaama tukwata mu kibanja mpola okitegeera tukwata ssente mu kibanja mpola enfuna yo totutya tutuukirire inboxes for more information ogamenti Asiya andyagadde okugula poloti yayo ku kibanja mpola mu Nyondo estate experts mukwano gwange omulungi nja kuba nkuba all the details mu services zaffe ze tulina mu Nyondo estate experts inshallah wa ta'ala sala Allah bankuumire amina. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh abatukuumire atakuumira mpeera abasiiba mugere maaso n'okusiiba kyoba omanya nti okusiiba kulimu ki kulimu empeera abatasiibye it is upon you